si kituufu ffe waffe Bunyoli tewaliyooko ensonga y'okugamba nti abantu baffe balonda lwa ssente tikyaliwo wawula ideas issues z'abantu zetwayogerako bantu zebakola ki zebagula ne bakkiriza ne bagamba nti ezo zeezo so ebyesente biwuliriza bwamu eyo. Of course there are some bit of intimidation n'okuharasingako abantu abalala naye njagala kusalutinga security yaffe y'Ebutaleja ye yagezaako nga bwe kisoboka ne managinga situation era olunaku lw'okulonda akalulu tewaliwo incident yonna omuntu gyasobola okugamba nti baakuba abantu babasanga abantu babalemesa akalulu. Njogera ku Bunyole East ebya mu West sijabyogerako nnyo simanyi nga we byali naye nga mu Bunyole East emirembe zaaliwo mingi nnyo era abantu beeronderanga tewali muntu yena abasumbuwa as compared to 2015 elections za gundi za NRM primaries. So kuluno zabadde so peaceful nga tewali buzibu bwonna. Omukulembeze remember nga akamyufu keNRM tekanatuuka omukulembeze yavaayo ng'asinziira ku mikutu gimugatta abantu ng'agamba nti gwe banaakuwa mu kamyufu toli supposed kudda nga independent naye tulaba mwenna be baakuwa mu kamyufu bali willing okudda nga independent. Ekintu ekyo kyogerako kimwa temujemedde ekiragiro ky'omukulembeze. Omuntu ekisooka wakugamba nti kati aze independent ekitegeeza abatakyali wa kibiina so yaba akugambye nti avudde movement so bya president oba chairman w'ekibiina byabanga yayogera tebiri binding gyali. Constitution yaffe erikiriya ekkiriza buli omu okuyimirira oba mu kibiina okuyimirira ku independent. Tediscriminating nti wonaabanga oyimiridde mu kibiina kyonna n'ogwa tujja kuddamu kuyimirira mu kibiina temusobola. Olaba NRM twali twagala kuteekawo baali bagala kuteekawo etteeka erigamba nti buli woogwa okay toddamu ne twadvisinga nga balooya ne tugamba nti ekyo kimenya ki constitution yaffe. But omuntu yenna yeeyita nti ndi wa kibiina tetuli kwogera ku movement yokka ekibiina kyonna n'ogamba nti nze kino kyekibiina kyange era n'okera ku makya n'ogamba nti ngenda kuyimirira mu primaries otuuka awantu n'ogwa nze ndaba nti kyandibadde kyawuvunaanyizibwa n'ogendera ku pate naye lwakuba nti abantu abasinga obungi baba beenoonyeza byawe pate baba bazwekwesemu bwekwesi kyova olaba omuntu bw'amala nga tafunye tiketi n'akeera ku makya n'agamba nti nze kati ngenda kuyimirira nga ki nga independent. Of course there are cases zolabanga omuntu bamunyaze bunyazi okay those justifiable cases nawe zolaba nti ono bamunyaze amazima yandibadde ng'akola ki ng'akomawo oyinza okubasaasira abo naye omuntu ne mugenda mu kalulu omuntu n'abakuba bulungi akayo ne mutegeera ate n'okeera ku makya nti ndi kupiikinga nomination papers ate nzireyo ekyo kibeera very unfair naye waliyo gye banyaga nosanga ng'omuntu bamunyaze bunyazi kaadi bagimubye nga bagibbye bubbi oyo abeera ne reason lwaki alina okudda mu ki mu kalulu. Abantu bwe baba nga bamanyi nti ono gye bali kutwala ono flaga bearer wanaazanya n'abali abalala b'opposition begenda amutwala there is no problem. Naye ng'ekikulu kiri nti constitutionally tewali teeka ligaana omuntu yenna yagudde mu primaries zonna oba NRM oba za people power oba zaaki tezimugana kujja kuyimirira nga independent. So it's their constitutional right tewali buzibu bwonna naye kirina obuzibu bumu nti bw'obanga president yabadde chairman wo wadde kati ovudde mu kibiina omanye kinsesa abasinga obungi bajja nagamba nti independent ze independent naye NRM leaning no. Once you are independent, you are independent. You have no business with leaning. Gwogambye nti ngenda kwetengerera nze nga mwenyini ate kati ogamba nti njagala kwediirako ku gundi wano ekitegeeza oba olimba abantu salawo kimu either osigala mu kibiina oba ogenda oyimirire ogambe nze sirina wengwa ndizeeka n'abantu sibaliiko decisions zange ngenda kuzeekolera ng'omuntu byenkola nkola byange ng'omuntu kyekitegeeza okubeera independent. Ndukamu kenjagala kwogerako ng'omuntu eyamonitalinze eyalabye biki ebya happiness mu Uganda mu primaries zaffe. I think tulina okuimprovinga okay engeri gye tuhandlinga mu primaries zaffe ndowooza tulina okuzongeramuko amagezi okay ekyeŋŋamba nti ensonga eno engeri gye tuliko gye bakondakitinzemu elections zaffe ndowooza tulina okwongeramuko amagezi engeri gye tukolamu. For instance ensonga ya register yali nkulu nnyo nti twagenda okutuuka mu kalulu nga ne register teriiwo ate nga register kintu kikulu nnyo eyaliwo
president kyovula aba president Museveni musajja mugezi eyaliwo abatini bali bekoledde register zaabwe ogenda kusanga nti abawagizi abasinga obungi wategera nti oli wooli nga taliimu kyovula aba president Museveni wafuna complaints yezo yasalawo n'agamba nti buli omu yenna Kaisajja n'agamba nti wa movement nga chairman wa movement amumanyi bamukiriza akole ki alonde. But I think in the future kino kirina okolewako so that wetugendera mu kalulu nga tumanya abalonzi bali bameka. Okay, kuba saawa zino it is even very difficult for you to petition n'ogamba nti abantu balonda beyond this. Do you know the number? Reason being nti nekyokubiri president kyeyalagira abantu chairman we party kyeyalagira abantu bakigoberera kuba chairman yagamba nti omuntu wabanga ayagala okulonda basooke bamuwandike mu kitabo abeere member so that it is very easy nti tomorrow ebeerawo ekintu mutegeera nti abantu abalonda baaliwe bati nekyakolewa abantu bali very impatient abalonzi tebakkirizanga nakubawandiika mu biki mu bitabo bagamba ekintu kimu Kaisa chairman antegedde ndi wakukaalo katulonde fena akalu tojja akasoolako epate mu kifo ky'okumala sente zo n'ojja mu pate ate omala okukwate n'ogamba nzija independent salawo olumu ogambe nti nze neyagalira kubeera ki independent kisevinga abantu time kuba kimalira obudde abantu wali ebitundu ebintu ebifo ebirala abantu baali 10 omu n'ayita bonna bakomyewo nogamba kakati mwali mumala obudde bw'abantu bwaki. It's just wasting people's time ndaba nga tekikola. So abantu bayige politics wa multi-party ali atya because we are under multi-party dispensation. So you decide either you join a party and once you join a party ebizibu byonna byosanga mu party bigumire. Okay, naye nga nze kyeŋŋamba nti abantu babeere bakakamu nabo abajja mu kalulu okutiisatiisa abantu abajja mu kalulu okuba abantu omujja mu kalulu no kwegamba nze ndabira ddala why do you impose yourself lwaki weekaka abantu bennyini ze balirowooza member wa parliament ngaowoowulira member wa parliament representative w'abantu naye kati woba okubye obukubi bantu wabbya akalulu wakoze ekyogenda ku representingani nawe mbwennyini oswala buswazi kyova olaba omuntu amala emyaka 5 nga ne mu constituency ati ogigendamu lwansonga nti abantu abalimu tebamuwaki teyakafuna mu butuufu. Okay, ne issues z'abantu ati okuzoogerako lwansonga nti tebamuwa kalulu ki mu butuufu. So tweddeko fena buli omu awulira nti ayagala ki okubeera mu kulembeze, otherwise tujja kufuna obuzibu kuba tukimanyi bulungi nti fe movement fotufuge Uganda. So abasigadde bonna balina okopera kufe so wetubanga ffe tutweyisiza bulungi kiba kibi nnyo but congratulating bonna abafuna amafulaga especially abazifuna bulungi nganze n'abalala nga temubifunye nti mubye mukoze ekinaki. Tulina ennaku 2 olw'okunanga 15 n'olw'omukaaga nga 10 ali n'olw'okutaano nga 16. Nze neteeseteese ntya ekisooka zijja kubeera scientific meaning nti bino processions zetwali tukola n'ositula motoka 5 n'ofuna bandi n'okola kika tebikyaliwo. Okay, ffe kyetugenda okukola nze nga Mutembuli kyengenda akola ngenda kugenda mu motoka yange n'agenda kundominatinga n'ababiri abagenda kunsekondinga tugende tukole nomination wetumala nkomewo waka. Sijja kukola procession yonna, sijja kuleeta bandi, sijja kuleeta kadodi. Omanyi waffe tuli ba kadodi ebyo byonna tebijja kukola ki lwansonga nti embeera gye tulimu kati nsonga ya covid tetugizaanyiramu tetuteeka obulamu bw'abantu obutyabaga kuba kati abantu bano banaalwala covid bana banaatuwa akalulu. Okay, so wendiva eyo nzire waka abanaabeerako awaka abatono we bati tulye nabo lunch olunaku lugwe ngende noonye radio gye ngenda kubeerako olw'eggulo njogere n'abantu mbabulire ki ekibaddewo nga mbakakasa nti nomination zikoze eki zimaze. Seetaaga kutambuza procession abantu okutegeera nti wendi kuba obulwadde mwabulidde nti bwaffe butaleja nawo covid gyali. So lwaki ndeeta abantu wamu covid akole ki abakwate. So njagala kubiriza buli omu yenna era mbulira Bannayuganda mwena nti bannaayi n'onaakola procession eyo ng'abantu tebakwagala oba omala ki n'onaakola scientific ng'abantu bakwagala era bagenda akola ki. Twabadde mu primaries ffe balala nga tucomplyinga ne regulations zebateekawo SOPs. Okay, abalala nga tebazifaako but at the end of the day for twali tugoberera amateeka ago. People elected us because twagezaako ne tubatuukirira
wadde nga tubafuna mu television. So even in this nkubiriza abannange bonna, please let's respect regulations eziriwo, amateeka agaliwo ebikwatagana ku bya covid. Tuleme kola processions, tuleme ku making omulimu gwa police ne security okubeera muzibu. Obuliro tango member wa parliament ogena nomination batandika okubatia gas. It is an embarrassment. So let's respect regulations eziriwo, to comply nazo, tugende nominations tukomewo. Campaigns ezina atandika tudde ku ma radio no ku ma TV tubulira abalonzi batuwakalo.